Bw'abadde abuulira olwaleero, Reverend Father Herbert Ziwa asabye abavubuka okwenyigira mu bukulembeze bwe baba nga beetaaga enkyukakyuka mu ggwanga lyabwe baleme kulowooza nti waliwo agenda ogibaleetera. Omuvubuka waffe yenna ng'agenze ku kintu tumuwagire, tumuwe support, tumulage nti tuli naawe. Ono era asabye abavubuka okunyiikira okukola n'amaanyi era wano n'avumirira eky'abantu abagamba nti abavubuka tebaagala kukola ky'agambye nti si kituufu abavubuka baagala okukola lwakuba nti bafuna kitono nnyo. Mu ngeri emu asabye abavubuka okwettanira obufumbo baleme kutya buvunaanyizibwa. Abaana abalenzi mubeere basajja ekimala. Today ofiisi yange ey'abafumbo abaana abawala bali mu kuyomba baba bafaado nga bazimbirwe naye abalenzi balolotwa simanya mami's boys tibalongooza tebeeyiriza naakamu kati yaakaabaki bebeeyiridde abavubuka tubeere basajja ekimala. Honorable Mundin Philip ngono yeegwanyiza obubaka wa Parliament e Makindye Ssaabagabo naye yeetabye mu kusaba kuno mu kwogera kasabye abaana abali mu luwummula okuyambako abazadde emirimu bettanire n'okuyiga ebyemikono. Beere bakozi wabula omutume akugamba nti bw'obanga tookole n'okulya tolulyenga. Mbasaba ate ekirala tuleme kunyooma mirimu. Mukikimanyi bulungi nnyo nti emirimu mu gavumenti giri emitwalo 48 kyokka. Naye kati ffe ng'abakulembeze abajja tuliwo kuyiiya mirimu tulabe nti nti bakuluka baffe tubayiiyiza emirimu naddala nga tuyita mu skilling centers emirimu gino egy'emikono gye tuba twettanira. Munduni era asabye abavubuka okwewala okwenyigira mu kukola effujjo nga twolekera okulonda kwa bonna okw'omwaka ogujja. Tukuume emirembe, abavubuka mbasaba tukuume emirembe naddala kati mu biseera bino bye tugendamu ebyagala. Ate omubaka wa Kyaddondo y'obukiikaddyo mu Parliament Muwaddanku Nnyingi akuutidde abazadde okubeera bulindaala eri abaana baabwe mu luwummula luno. Abaana babadde ku masomero era basomye naye n'ewaka gye bajja kyankizo nnyo omuzadde omwana nawe omuteekateeka ekisooka batera okubatanga balina n'ewaka wa holiday bayambeko bakole waka waabwe mulabirire abaana anabo mubatendeke. Muwadda naye abaana bakubiriza okwenyigira mu by'emikono n'okuyambako ku bazadde. Mubabuulirire mubayanyirize ate mubatendeke kubanga kyankizo nnyo mu nkuza y'abaana. Kimerwa David yakusakidde eggulu lino Crack TV amalindirire.